Omanyi ishu ya chairman Nyanzi yakutte ku bantu bangi nnyo n'ate nga erimu emiteeko gya mirundi ebiri bw'oba owuliriza n'ebigambo ebigenda mu maaso wamu n'otunulira ebbaluwa ya mutabani wa chairman Nyanzi bw'ogezaako n'okuwulira video chairman Nyanzi gye yakoledde mutabani we ng'agezaako okumugamba alizayininge, ng'agezaako okumugamba omusajja gw'oli naye dictator, omusajja gw'oli naye yankwata, omusajja gw'oli naye yayagala okunzita, omusajja gw'oli naye alina omusaayi gw'abantu mu ngalo ze. Bigambo byabadde bya chairman Nyanzi. Mu bbaluwa ya mutabani wa chairman Nyanzi yagambye, to the people of Uganda, I want to extend my sincerity apologies for my actions that may have caused harm or offense. I understand the gravity of the situation and the importance of unity. During the challenging times, my intention was never to betray the trust or value of our great nation. I hope you can find it in your heart to forgive me and work towards healing and unity. That was his first paragraph. And the next paragraph was a statement going to his father. To my dad, Chairman Nyanzi, Dad, I am deeply sorry for the actions which I realize now may have caused you pain and concern. I know we didn't see eye to eye on this, and I agree any hurt or embarrassment I may have brought to our family. Please forgive me and know that I love and respect you, even if we don't agree on everything. Bawuliza statement ye eyabadde eva mu mutabani wa chairman Nyanzi ngaddiza kutaatayo ku bigambo biki byabadde agezezaako kubanga amwolekeza wamu n'okubanga alizayininga. Tujjukira bulungi nnyo bwe yali agenda okwesimbawo ku kifo ky'obwagizidde president, kigambibwa kaadi yote yamuweebwa eya National Unity Platform najjanga independent candidate, of which nagezaako kubanga succeedinga wamu n'okubanga ayitamu n'awangula obwa greedy president e Makerere nga zenga bwa namunigina obanga zenga independent. So mu mbeera eyo kino tugenda kitunira bintu bya mirundi ebiri ng'abazadde wamu nenga ba politician oba bannabyabufuzi oba bakulembeze be baali badde bakituniramu. So on the side of the politics kiri contrary to what the family of the Centum believes in. But don't forget one thing, the family of the Centum teba owninga bonna mind ya muntu. Do you get me? Kansoke nkivuge bwe nti ku side yenu nkugambye nti family y'aba Centum balina beliefs bakkiriza bonna baashi ba opposition okusinzira ku family ekintu kye bakkiririzaamu. Ku side y'ebyobufuzi nkugambye nga bwe tusoso gitunuulira kino kigenda kuvaayo. Of course baba balina okuba chairman Nyanzi omusajja owa National Unity Platform, not only being a member but ye Saabakunzi oba yakulira egundi y'okkunga mu kibiina kya National Unity Platform. But kiba kiraga ekifaananya kigamba nti ow'omunju ye waaviiriddeyo n'asayidinga ne dictator, what about you? Ekyo kiba kikuba chairman Nyanzi wamu ne family ye, kiba kikubamu ekifaananyi ekyekibiina ebituli naddala ku sayidi y'obwakkunga. So mucho bw'otunulira engeri chairman Nyanzi gye yavuddeyo kubanga yeetikkula omugugu gwabadde gumutikkiddwa nti kati essaawa zino ye tolina kyogenda kumunenya, agenda kugamba mu statement oba mu kiwandiiko oba mu video gye nagezezaako okubanga nkola eri bannayuganda wamu n'okwolekereza eri mutabani wange, mwabaddemu ekigambo ekigamba weetondere bannayuganda sinakindi olekulire okuva ku kifo ekyo ogwange mba nagukoze. Lwansonga kiba kiraga ng'omwana yaliddemu kitaawe olukwe. That's true. Kiba kirina ekifaananyi kirala kye kigenda okusiiga. But don't forget nti ne bali tuvuganya oba bali mu kulembeze kye baagala. Lwansonga bo ono omwana be bamusembeza kayinza n'okuba nga kaali kagenderere ne bamugaa gwe guilty president w'essomero, omukulembeze w'eggwanga aze, olina okufuna nga gwe guilty president n'omukulembeze olina okufuna ekifaananyi naye, ekintu ekiri kyatasobola kubanga agaana obanga ajemera okusinziira ku nteekateeka.
nga bwe yimiridde but nga bwakugamba teweerabira nti nabali abali mu gavumenti kye baba baagala lwansonga singa baba bafuna ekifaananyi ng'ekyo ebigambo biba bigenda kwogerwa bingi mumanyi kyabadde amugamba mumanyi bye baayogedde n'omukulembeze oyo waffe nga taatawe we yali owaffe oba onfuna tibaba bagenda mukulitisayizinga mu mbeera yonna oyo chairman waffe n'oyo mutabani we waffe nga kitawe we yali owaffe nga balawo babiwulira babyogera oba ebbanga lyonna lyebaze bakola ki babyogera so mu mbeera eyo kati gwe ng'omutabani obutasigisa kitaawo kifaananyi kibi ne kitaawo kubanga tavumwa obutasigisa kitaawo kifaananyi kibi n'okubanga tagezaako kubanga avumwa mu mawulire kiki oba oteekeddwa okukola kwe kwesonyiwa embeera yonna yonna eyinza okulabisa taatawo ng'omulyake gwe ng'omutabani akuze embirowoozo eri ayinza okuba ng'ategeera kuba naye woba omanyi nti wajja ng'ogenda okwesima okubagira oti president wabula ng'oyagala kadi ya national unity platform naye neetabanga ekuweebwa wabula n'ojjanga independent n'owangula kiba kitegeeza walinamu omutima gwaki gwa opposition oba nfuna mu byengezaako okubanga akugamba so mu mbeera eyo obanga omutima wagulinamu ogw'okubanga olina okuba oba wali oteekeddwa okuba ng'ojjanga opposition kiba kitegeeza oba olina kulwana tooth and nail okufuukulaba nga abasajja bano tebakozesa nsobi kuba bo kye babala nti singa ensobi eyejja ne kiyingira ne mu famire ya honorable Kyagulanyi ne kijja ne kitandika okuba nga bakikulisanga weapon sorry kitegeeza kiba kigenda kyankalanya ebiki ebintu bingi so ng'omutabani walibadde olowooza twice of course bantu bagenda kugamba honorable Kyagulanyi yali akuteko Museveni mu ngalo regardless of nti yali already amaze okuyingira deep politics naye yavaayo n'akuba ng'akwatagana Museveni of course wabawo functions balina okwesisinkanako ng'oli ne bw'akola atya you cannot avoid okuba ng'omusisinkanye kubanga oli si mulabe we kye basinga okuba nga twetaaga eri mwami Museveni kwe kubanga akkiriza fair election nti bw'aba awanguddwa entebe agite n'omulala agikwatemu ngenda kulaga amawanga agalina demokulasiya akola oba ensi ezitambulira ku demokulasiya nti bw'otunula eggwanga ng'eri Amerika omukulembeze omujja ne waaba alayira omukadde abaddewo aba alina okukola ki aba alina okubaawo naye sinsi nti ggwanga Uganda temuli demokulasiya oba enkola etambulira ku bya demokulasi kyova olaba nti ekyo kiba kigenda kukola ki kutuukawo kibeere mu mbeera eyo nti omukulembeze avaako abanga ataawala n'obuwalanyi akoze ki azzeeko mu mbeera eyo so kati tugenda kudda ku sayidi y'obuntu kino mbadde nkunyonyera ku sayidi ey'ebyobufuzi wabula waliwo ne sayidi y'obuntu nti bw'otunulira omwana nga Church Hill Sentamu mutabani wa chairman Nyanzi Sentamu tibwogezaako kubanga omutunuulira essaawa zino omwana watuukira okuba nga ayingira ku university taba mwana muto aba abuusa emyaka 18 kiba kitegeeza aba alina kye bayita independent mind togenda kumutegerera ku kikyategeddwa okukola na kikyategeddwa kukola ki kola togenda mutegerera ku biki osobola mugayidinga mukyolaba ekituufu but aba ine independent mind okwesalirawo kikyaba akola ki kikyaba ayagala kitya nti si buli muntu yenna ali mu family ya Sentamu family nti ayina mindset yemu ng'abasigadde musobola okubanga mwena muli mu opposition naye n'ovaayo omwana nga itagenda kuba opposition nga ye alaba gavumenti eriko byakola abikola ki abiwagira togenda kutwala ndowooza ye nga kyabulabe ye kyaba asazeewo kyaba akola ki kyaba ayagala so mu mbeera eyo Church Hill ayina rights zonna mu constitution ya Uganda wamu n'ez'obuntu ezimuweebwa ssemateeka okubanga awagira ekibiina kyonna oba n'omukulembeze yenayina gwaba akola ki gwayagala of his own choice so let's not put a blame okubanga tugezaako okumunenya olw'okuba nti yakedde ku makya ne bafuna ekifaananyi nani ne President Museveni no ayinza okubanga ye yakyagadde n'agamba ensonga zange zaali bwe ziti neki ne bwe ziti yes bajja agamba yavuddeyo n'aswaza famire ya Kyagulanyi naye taweerabira nti naye muntu mukulu bwe yagendera okwesimbawo ne bamumma kaadi n'ajjanga independent kyeyaliko yali akola ki yali akimanyi era yali akyagala so mu nsonga eyo tuteekeddwa okuwa respect naye kikyakkiririzaamu naffe obutafuuka badikiteeta nti buli muntu tugenda mudikiteetingira nti ono waba tawagira kyempagira nina muyisa buyisa bubi bangi abaana b'enkyukakyuka bajja sobola okukyogera nange mukenyininyini akyogera kino musobola okunvuma but everyone has a right to his own decisions zona z'aba akoze bangi ababadde mu NUP ne bagiryamu olukwe ne bagenda mu ki mu government bangi abali mu government ne basala ne bavudda mu ki mu NUP oba ku opposition side baali beetegeerera kiyinza n'okuba nga kyabadde bubezi kifaananyi ng'omukulembeze
So nze kyensaba kiri nti mwami Chairman Nyanzi guiding omwana ono, but not to instruct him what to do. He's a grown up young man. So you should not dictate him kikyateekeddwa okukola, when, how and where. Now obo oyingidde mu lubu lw'abaani lw'aba dictator, kuba oba tomulekedde kwesalirawo, kitegeeza goba ogenda omukolera ki choices zonna ez'okwesalirawo. Kibanga agamba nti nogenda bwa guilty president gwakera ku makya n'omulagira nti kati okusinziira ku mbeera eriwo genda weesimbe ku bwa guilty president, which is not right. So I believe omwana ono ateekeddwa okukola kyonna kyonna ekyakkiririzaamu nti ekituufu kaseera ke kawulirira nti akyagala. So we should respect that. Muleke kuba kyakihiru, muleke kuba kitaawe, muleme kuba family ya center mu yonga family nti evaamu muyake, kubanga nabali betuvuganya kye baagala. Oba nfuna mukyengezako kugamba banyumirwa nnyo okulaba nga twekuba, oba banyumirwa nnyo okulaba nga opposition balina rangozi ez'ekisirusiru ze balimu we baagala okubakiipingiraawo. Ffenna abali wano kye tutalaba. Kino okudda kusaidia kyakihiru nkyogera ng'omuzadde nti nange nina omwana, but I respect omwana wange kikyayagala. Bali abasajja abazungu kye batusinga nti ye atunulira omwana kikyayagala n'amukuliza mu eyo embeera y'ekyo kyayagala. Kyovola abatuuka ekiseera ne bakola what they want and they become successful lwansonga baba bakoze ekyo kye baba bakola ki baagala. Naye it is still in Africa, yes, the mentality eyo ey'okubanga omuzadde gwa dictatingira omwana kikyateekeddwa okuba. Nkusomesa njagala ofuuke dokita ng'omwana ayagala kuba makanika. Nokako omwana talent gy'atalina. Ndi muyimbi, nkusomesa njagala ofuuka omuyimbi. Gwani yagamba nti buli muntu alina kufuuka gwe kikyoli oba kikyoyagala abeere. Eyo dictatorship tuteekeddwa gikoma n'okugijja ku baana. Nabo balina rights of their own will ku kiki kye bakkirizaamu ekye baagala okuba. So Churchill okuvaayo n'ateekinga ekifaananyi, just a mere picture ne mwami Museveni, ne tutandika okwogeza ekifaananyi mu mbeera ez'enjawulo, ne tutandika okucriticizinga abakulembeze mu mbeera ez'enjawulo depending on ku kafaananyi ako. Nze ngamba tweweebuula tugezaako okukakkanya empisa n'okuyisa olugaayo mu bakulembeze baffe, ekintu ekitali kituufu. Nze ngamba twalibadde tuwa ekitiibwa, lwasooka temunaba na kuwulira kikiva eri mwana, temunaba kuwulira nti bamugambye kino oba bamugambye kiri. No, tugezeeko okuteekawo boundary n'okumanya wawe tuteekeddwa okukoma mu bintu ebimu, when, how and where. So mwami Nyanzi, it's good wagezezaako kuba ng'okola paati yo, wabula paati eyo tewagizanyenga muzadde, wagizanyenga munnabyabufuzi lwansonga wategedde ebigenda okuddirira era ebiri mu kwapeninga essaawa zino ku social media nti bagenda kuyisaamu olugaayo nti onule abatakkiririza mu ekyo oba batakkiririza mwami Museveni. Omanyi kati n'okusemberera oyinza n'okubanga obadde mukulembeze ng'oli wa nkyukakyuka ne wayisinganya katono nnyo ne mwami Museveni akafaananyi ne kakulya ng'obadde wayisa, bayinza okugamba naawe oli muyeekera. So struggle eno abantu bagezezaako kubanga bagizanyiramu n'ogipatiikamu ebintu bingi. Naye ate kyenjagala kiri ekintu kimu nti kubakulembera struggle, they know what to do when and where. Mu kaseera akatuufu kye bateekeddwa kikolamu. Kyovola nti ffe tusobola okudda ku mutimbagano ne tukuba omumwa. Naye ate bye mwogera ne batabiteeka mu nkola lwansonga you cannot dictate kiki bateekeddwa okukola. So ng'omuzadde Chairman Nyanzi, omwana ateekeddwa okulagibwa directions oyo n'omulaga akabi akali mu ekyo kyagezaako okubanga akola, oba ye kye yalibadde hope oba n'essuubire bagezezaako okubanga bamuwa nti bw'otwegattako ne tukola kino ne kino ojja kufunamu. So olina mugayidinga mu ki kyateekeddwa okukola mu kadde akatuufu, wabula toteekeddwa mu odalinga what to do mu kadde ako kennyini nti va ku ntebe y'obwa guilty president resigninga olw'okuba bakubisiza ekifaananyi oba olw'okuba bakubye ekifaananyi ne mwami Museveni. Kati ate awo naawe oba ofuuse dictator, oba ofudde ku ky'okubeera omukulembeze aluŋŋamya ensonga n'ofuuka dictator. Wabula gezaako okuluŋŋamya omwana mu real direction entuufu. Naffe abakuba ku mutimbagano tuleme kukuba lwa likes and following, wabula tugezeeko okwekenneenya ensonga entuufu era tugiweeko analysis, a critical analysis ku mbeera ezo zonna. Kubanga tukize tugane Churchill is a grown up man. Oba okyagala oba tokyagala, akuze amanyi ki kyateekeddwa okukola. Muvubuka ne bw'aba ali mu something like 20,
obobongo aba bumumalo okola ekintu kyateekeddwa okukola ate kituufu mu kaseera akatuufu. So tugezeeko okuwangana ebitiibwa tuleme kumalaga kuba buli kimu kye tusanze. So mu mbeera eyo tugezeeko okulungamizibwa. Buli kintu tekiteekeddwa na kikwasa na busungu, tetuteekeddwa kikwasa na kuvuma, tetuteekeddwa kikwasa na mbeera ya kutyoboola. Chairman Nyanzi mutabani we wabaye yakedde ku makya ne kino kankayiseewo n'agenda naye kubya mu kifaananyi ne President Museveni. Chairman Nyanzi si ye yeekubisiza ekifaananyi ne President Museveni. Oli yabadde mutabani we, ovuki naye mutabani we musajja mukulu. Asobola muganze tata kyokkiririzaamu si gye nzikiririzaamu, wakwate ekkubo lye liri tate nange ndeka eryange lyerino. Lwa nsonga muvubuka mukulu. So tuleme komerera Chairman Nyanzi nti kikyokola mu swage saazo tetukyalaba na mugaso gwo, nekkunga yennyini yazikira biki tugezeeko naye omulaga ekituufu nti Chairman Nyanzi tubadde twazikira tuvudde ku mulamwa kiki ekigenda mu maaso. Wabula tuleke kubayisaamu maaso. Tuwa abakulembeze baffe ebitiibwa ebibagwanidde mu kaseera kaabyo. Other than that, embeera yeyongera kubanga ebijja. Ate nga abantu tubeetaaga kuba ne tugenda kufuga nsolo. Oba tetugenda kulembera nsolo. Wabula bannayuganda bennyini betukola ki? Betwetaaga. So tuse ekitiibwa mu decision z'abantu. Nga bw'okeera ku makya n'ogamba nsazeewo, sigenda kukola mulimu guno kannoonye omulimu guno ne guno ne bakuwa ekitiibwa mu decision yo. N'abantu abakola decision tugezeeko bawa ekitiibwa mu mbeera yonna. Okuvoola tekirina kye kiba kigenda kugattako. Kfash in the building. Mkulu wa Kfash, subscribe, like, share and comment. Please, mbagala nnyo n'akalero bwe katweka badde. Teweerabira ku subscribinga bannange. Mbasaba busabi. Tubeere nga tugenda mu maaso. Omukulembeze twamulabye Kali Yukao era n'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ze ga musanze. Kwagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, the next president of Uganda. Nenga bafutu soja mwe namba tumirako gye muli era bategeera ensonga na lwaki twetaaga enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mere bulungi mweraba.